Uganda ejjuddemu abeewulira ebyanyi bawamba abantu ate ne bakyewaaniramu. Omuganda n'agamba nti atatya musajja munne tawangaala gwakitegedde gamba nti amiina. Yes, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddeyo nayo kwongera ku ddoboozi oba okukangula ku ddoboozi oba okwesuulirayo gw'anaagamba ku mbeera egenda mu maaso n'eno mu ggwanga Uganda, naddala essaawa ya kakati nga tubanja Eddie Mutwe. Ng'essaawa ya kakati tetumanyi ali mu mbeera ki, apart from okutulagako ebifaananyi ne batugamba nti ali wano. So naye avuddeyo n'aba nga ayongera ku ddoboozi ly'abo abaana bangi abali mu makomera era nga bangi betubanja nti bateebwe kubanga tebatwalibwa mu kkooti okubanga bafuna bwenkanya. So abantu ab'enjawulo bavuddeyo kubanga boogerako era nga tukyabanjiza ddala nnyo nnyini ddala era mweyongere ku ddoboozi. Nga tukyali awo era nga tukyali ku ebyo, omwana wamu futu soja avuddeyo nga mukambwe era nno atabukidde chicken ku nsonga ya Eddie Mutwe gy'avaayo n'agamba nti munnange temwamukaka okubanga abanja Eddie Mutwe. Muntagingire chicken empologoma we bange erya mulirwana ogutwandise neibawo tosaakanya ate towaga asirise teyejjusa eno gye wajja ku TikTok obiralamu temanyi tonnawezaako na myaka 2 kankunyumizeko ku TikTok eno. Ono yewe yarabye nga munnange abaana bamutabukidde n'avaayo ne yeetonda n'agamba nti bamusonyiwe nti abantu abamulumba tebaplayinze clip yonna kugimalayo mbu baatemyemu katini ke yabadde ayogera ne batambuzaako. Nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo munnange bintu bingi nnyo tutunuulidde era futu soja avuddeyo n'agamba nti mutaginge waneeno leader of opposition mu parliament wamu ne Honorable Joel Nyeko biki mulowooza byoyagala bagamba bibero taginge Nyeko Derrick ne Joel Sonyonyi leader of opposition mu parliament. Ensonga laki njagala muntu agingira abantu abo? Joel Sonyonyi ye leader of opposition mu parliament yakulira abantu bonna abaludde oluvuganya government ya Museveni. Derrick Nyeko yali ku kakiiko ka defense. Derrick Nyeko twakulabye ng'owandiika ekipapula ng'era osamoninga muhoozi ajje mu parliament yeewozeeko ku bigenda mu maaso mu ggwanga n'okutulugunya bannansi. Derrick Nyeko tubali twagala musooke muve mu by'obufuzi. Okuva ddi nga gwe Derrick Nyeko osobola okusamoninga muhoozi Kene Rugaba najja mu parliament nga n'olwasembayo omwamusamoninga yabayita baddiikuula kyokka ne mukomekerera nga mumuyisiriza budget ya billions of money ng'egenda mu defense. Nga yasooka na kubavuma n'abatyoboola ate ne mumuyisiza budget ya billions of money. Eno message yange ejje eri ggwe Derrick Nyeko. Basajja mmwe tubakooye naddala ababaka ba parliament abeefula nti we are in politics as usual. Tutulimbya bufuzi ebya bulijjo. Kati mumpitira Joel Sonyonyi. Mr. Joel Sonyonyi tubale twagala musooke muve mu by'obufuzi muve mu bugombe n'okwagala allowances. Tukimanyi nti mwagala allowances. Ekibatwala mu parliament mwagala allowances na kubeera mu bugombe. You don't care. Ekibiina kyaffe bakirumbye. We are under siege because of Museveni's government and his son. Tuli mu mbeera ey'okunyigizibwa batusibye buli kimu kyonna tetusobola kutambula, tetusobola kubako kye tukola, tetusobola kukola meetings. President ali mu kattu. Abaana babawambye babamazeewo bali mu makomera tunuulira Eddie Mutwe. We are in solidarity with Eddie Mutwe. Naye mwe muli mu parliament muli mu bukiiko bwa parliament business as usual mutambuza business za mukulu Museveni era mukukuta muli mu budget committee muli mu defense committee mwefuula abakola. It's as if we are in democracy. You are just painting the picture that we are in a normal situation. We are in like good democracy in Uganda. Mr. Leader of Opposition Joel Sonyonyi. Sometimes tuba defending and tukakisera ne mututama bantu mmwe. Ne mututama. How can in this situation you make things like usual? Like usual you people. Why can't you boycott that parliament? And you are busy, you are now in budget committees making budget for Museveni and his people and his group and the NRM government, Museveni and his family. Muli mu budget committee, muli mu kuisa budget, but you cannot boycott parliament.
Temusobola kuva mu parliament eyo. How can we say people that we are now demonstrating for something or we are just showing tuli mukulaga obutali bumativu baffe ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga n'okutunyigiriza ffe aba NUP naye nga muli mu committees za parliament mutambuza emirimu gya mwami Museveni business as usual democracy eri waggulu because you want allowances n'okutambulira mu bugombe lwaki temusooka ne muyimiriza ebintu ebyo bantu mmwe ne muva mu parliament. That's how you are going to convince Ugandans that you are in solidarity with them. Deriki Nyeko sebo waisizo oguwandiko you are summoning Muhozi as if you can. Nawe kenyini ngochimanyi nti you can't do that. Why are you people fooling Ugandans? Muli mu byabufuzi, it's as if we are in situ tuli mu mbeera eri nnomo, embeera teri nnomo, batutaddeko ekiyinja, tetusobola kutambula, NUP eri under siege, nyigiriziddwa, ewambiddwa, ofisi zaffe bazirumba buli kaseera, mwe muli mu parliament mutambuza business za mukulu Museveni, eyo budget gye muli mu kutematema gye muli mukola ssaawa eno muli mu committees ez'enjawulo, planning committee, simanya biki, budget committee, mwefuula abakola. Eyo budget egenda kuyamba ki Munnayuganda? Eyo budget gye muli mukola mu kaseera kano okumanya nammwe mwagala allowances, mwagala bugombe, mwagala misaala. Kiki egenda okuyamba Munnayuganda mu kaseera kano? Eyo budget gye muli mukola. Ku budget gye muli mukola mulimu yadde Munnayuganda kyagenda okufunamu. Lwaki temu boycottinga parliament Honorable Joel Ssenyonyi? Lwaki temuva mu parliament si yonna neraba nti muli mukulaga obutali bumativu bwammwe olw'ebikola bye bali mu batuusako n'ababawagira? Muli mu parliament mutambuza business za mukulu Museveni, committees zituula. Mutula business as usual wadde no mu plenary temuliyo naye muli mu committees mutambuza emirimu. Because of what you people? Loans ezibasuseeko ennyingi nti temusobola kuboycottinga parliament for this short period esigaddeyo. Loans ezibasumbuwa ze mwalya nga munoonya akalulu. Nti kati mulina okubeera nga mutambuza business za mukulu Museveni mufuna allowances n'emisaala kiki you people? You people, how can you show solidarity and you are there making budget for Muhozi Kainerugaba and Muhozi Kainerugaba is the one who has Eddie Mutwe? You people, do you really think that we are fools? Lwaki musiruwaza Bannayuganda okutuuka ku ekyo bantu mmwe? Muwoza usimanya tetulina bwenkanya, NUP tetulina bwenkanya, naye mmwe muli mu budget committee mmwe muli mu kutematemera Museveni n'abantu be budget. Business zitambula normally mu parliament eyo. Tewali buzibu democracy atambula bulungi nnyo. Are you trying to say that in Uganda we have fair play? That's what you are showing in Uganda. You people in parliament, member of parliament, Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi, lwaki tojja babaka ba parliament naddala ba NUP mu parliament ne badde ebbali? NUP enyigiriziddwa, abaana bayo be bawamba, abaana bayo babatta, but you are busy there doing Museveni's work in parliament. Namwe mulage ku solidarity with NUP people, with supporters of NUP n'abaana ba struggle. Namwe mulage ku solidarity. But business is moving as usual in parliament. You are just playing politics because you want votes. You people. Mu parliament eyo gye muli, budget committee gye mulimu mu kaseera kano, egenda gasira ki Bannayuganda? Kiki egenda otugasira nga ffe Bannayuganda okujjako gasa Museveni ne parliament ye n'akabinja ke ne government ye n'abantu be? Ffe Bannayuganda tubiginamu kalungi ki? Muli mu committees ez'enjawulo emirimu gitambula kubanga tukimanya emirimu gya parliament gitambulira mu committees. Eno mu plenary tebaayo ky'amakulu. Naye mwefuula nti nno mulagewo ekikolwa ekiraga nti nno nammwe muli mu butali bumativu obuli mugenda mu maaso ku NUP. Tosobola gamba nti bali mu kunyigiza naye ng'oli mu budget committee lekaleka emirimu ogitambuza budget Museveni omuwa billions of money in state house, billions of money in defense, billions of money in what, billions of money in what? Muli eyo mu confirming we are in kwegamba good democracy abukadde. What are you trying to prove, you people? You politicians. Really sometimes tuba defending abantu mwe ne tutuuka ekiseera ne tuwulira nga mututamye. Nga mututamye natunulidde ogubaluwa gwa Derek Nyeko ne ngamba wow. Ono gwe balumba mu makage n'atandika okulaajanira ku social media. Yali mu callinga that bitch. That beast Muhozi Kainerugaba mbwa ali mu Musa Muninga je mu kakiiko ka committee, simanya de mu defense committee, bamusoyose yebuzo nga the last time you called him. Yabavuma buvumi, you are crowns, you are idiots, and you ended up passing supplementary budget of billions in Muhozi's office. And now you want to fool Ugandans as if you can do anything. Why don't you people leave parliament and go out of that parliament? What are you getting there for Ugandans? Really?
Honorable Joel Sonyonyi and Derrick Nyeko. What are you trying to prove here? What are you fighting there in parliament? Just because you are fighting for your pockets and life and the luxury life and enjoying money. Nothing else. Mwemule kako parliament ni mojiboyi kotinga ko katono kati mubachi. Mubachi. Muri emirimu gitambulireyo muri mukukuta emirimu gigenda maaso. Bwe muvayo ne mudda mu mamulire ne mutekako faces zirumirirwa. You people, you are really hypocrites. Yebyo ate ye munange seka avudde n'agamba nti ku nsonga ya Rajiv nti mukama wabanga obudde bwo bwatuuse munange nti byebyo yagambye nti bantu boogedde buli omu ayogera kino n'ayogera kino naye n'agamba nti imagine yabadde Bungereza naye n'ava e Bungereza. In fact yagambye nti timulowooza nti ekyamujja Bungereza mbaga nti entuuko yabadde etuuse era nga bwakugenda bw'atyo. Kituufu ebigoma poliisi yabitadde mu kkubo byonna abantu beboogera wallahi bituufu naye nga tetunnabyogera tusooke tukimanye nti nno entuuko ze zaabadde zituuse ne bwe yandibadde Bulaaya weteebereza abadde yaakadda amaze omwezi mulamba nga taliiwo nga akomyewo ye yabadde alowooza akomyewo ku mbaga ya mukwano gwe kumba akomyewo kusinkana ajaliye kubanga ebyo byebimu ku bintu Allah bye yeesigaliza omuntu olunaku lwanaafa n'ekitundu mwanaafiira ebyo Allah yabyesigaliza onoofa ddi onoofiira wa ebyo Allah yabyesigaliza kubanga abantu bayinza okugamba kale senga yasigaddeyo Bulaaya byonna mujja biteekawo ne tusooke tukikkirize ne bwe kale senga yabadde ne driver we byonna ne bwe munaabyogera entuuko za Rajivu zaabadde zituuse wabula ekyo tekitugaana kwogera ku bunafu nti abantu bakimanye ne gavumenti ekimanye nti n'omunaku naye muntu abantu b'ekitundu bagamba abantu bangi abanaku bafiiridde awo ne olw'okuba omwana w'omugagga amagye gazze na buli kintu kyonna kati ffenna abantu tuli kyekimu abanawo tebakimanyi abantu ku nsi kuno ffenna mu maaso ga Katonda tuli kyekimu ekigenda okukola enjawulo kintu eki kiriwa Katonda bw'alaba paapa bw'alaba queen bw'alaba omuntu weeraakaayo atalina kye eyasuze nga talina kye yalidde abantu bonna mu nsi muno kyekimu mu maaso ga Allah naye ekigenda okukola enjawulo kintu eki kiriwa Katonda kyagenda okukulamulako mu Kabuli awo kati wegugwera ekigenda okkulwa byonoolamulwako ng'omaze okufa kyokka kikikola enjawulo ekintu ekyo agambye nti mu maaso ga Mukama Katonda ffenna tuli omuntu ogwo. Imagine nti awantu awafiiriddewo abaana bangi aba bodaboda takisi twala tugende naye lwakuba nti kakati omuntu eyafudde munene. Nalabyeko n'omwana omu yagambye nti ate oyo mutono nnyo weeyongera okufeerawo abanene nnyo nti tomanya gavumenti ejja kusituka. Sigamba nti yayogedde nti aserebratinga naye ng'obulumi bungi yabadde nabo ku mutima ng'agezaako okugamba nti singa oba oliawo kyatuukawo dda ate nekituuka ku munene ebintu ebyo tebandibadde babikola singa baabijjawo dda. Lwakuba gavumenti tefa ku muntu wa wansi kyeva olaba nti bano ababadde bafa babadde tebabavalyuwinga obulamu bwabwe babadde tebabavalyuwinga babadde bavalyuwinga abanene
abo bebafevalinga era nti kyeva olaba kino wekyabaddewo bayiya amagye buli type ne bakola buli kimu. Ffenna twenkana mu maaso ga Mukama Katonda era ndabye ne Honorable Rutamaguzi Ssemakula naye nakyagamba ku nfa ya Rajiv. Kusaasirako famire ya Sudiri Upereria mu nsi z'abantu abategeera tebateeka biseminti mu kkubo bateekawo binanka bya plastic ebyefaanaanyirizaako naye olw'okuba tuli mu failed state buli omu akola kyayagala kampuni eyo yatadde ebiseminti kubanga ono mumukubirako omulanga kuba ye mu kyeruppe abaffe bangi bafiira ku biseminti ebyo bye muteekawo everyday mu nsi y'abantu abategeera Ssebo Jeno Katumba Amalago kati gwe minisita bano ba technocrat tebakyateeka biseminti mu kkubo baleeta ebintu nga bya plastic nti ene keesi oli ne bw'aba akyekanze nga tekireeta fatal accident tugoyoka era nga buli kaseera ku TV ku radio nga twekubagiza woowe nga tumanye ekyokukola kati mbawadde ekyokukola enkeera tusangewo ebiseminti ebyo bye mwateeka ku magoba kennyini gy'abadde ayogerako nti Abannayuganda bangi abafiiriddeawo naye nga tebabalabawo tebabafaako lwakuba si banene teri agenda ku reportinga ne bwoba nga bannamawulire baripootinze bikomaawo ne kiggwa okitegeera naye kati ono lwakuba mwana wa munene mu East Africa yonna kyeva olaba kati basitukiddemu amagye bagayiye buli kimu nti gavumenti erina okuba nga bambi effa ku bantu baayo. Nange nga wetugamba nti wano mu Uganda okaaba oseka tukyali mu okungubagira Rajiv ate ye mwana mulenzi pengepenge avuddeyo n'ebibye atottola. Oyinza okugamba nti ali mu Uganda waneeno oba oyinza okugamba nti munnange yasuze mu lumbe lwa Rajiv. Agambye nti munnange omugagga Lwasa oba kyali mugagga oba yaggwamu nti ye kennyini yavayo n'alangirira nti munnange ye kati yali bankrupt ate twali tukyali awo n'addamu n'agamba nti nali mbasiba kiwaanyi naye mbu yatuuse ku lumbe bamusenzeeza kati. Era mbu ne mu kitabo tebamukkiriza kubanga asayininga mu kitabo ky'amabugo g'abagagga nga balaba ye mwavu mufu talina agenda teekamu meka. Timusajja musajja waffe Lwasa nakulabidde Lwasa yazze mbu awalike mu kitabo ky'abagagga abazuuyi abayindi bakutya bukwasi kifani bamugamba excuse me okategedde ako Lwasa yazze okuwandikamu nti amabugo abamugambye gwe ezo zireke n'abagambye waliyo kye bayita abagagga n'otugaggagagga toyinza kuteeka sigiri kyeyo ky'abase toyitateeka Lwasa sigiri kyayo mu kifo ky'amabugo mu kitabo ky'amabugo kya biliyoniya omuweesi Lwasa yanyize ndi omukanya okusayininga toyina ssente olina social media zakubeera kutame tonyiga Lwasa abayindi bakola dda ssente onyigidde bwere wakayindi kaze kalina miro babapita buyindi bebateeka ku kyenyi buno obwarwedi kamula byagala kulukunya penya gikutte nga akutte effumu yasoma mwateekako sigiri kya yeeyama kaze kamujjako ekitabo kamugamba nowuyasole gwe Lwasa oli mugagga w'abakasuku basudiro yakumanyi tokiddanga namu naye kyabadde wali abagagga si bantu zibbereya wedde okujjapa kubuuza oyagala kulya kisumbuusa zibbereya zabadde wali nga banaaba naawe muze mubeera mu gavana nga muzirwanira ababadde wali ku kulumbe kwabaddeko zibbereya zimoweeti odda buli kyakunywa soda bia abasajja balaze ssente abasajja balaze ssente nange byebyo ebitambula ebigenda mu maaso byonna obisanga wano nkugamba bugamba mukwano webale kubanga wekomidde ku NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell sharing liking amawulire mangi nnyo nyini ddala gengenda okubanga nkutuusaako olunaku olwaleero era bingi nnyo tutunuulidde ebiri mu ggwanga naye nga tweyongera okubanga tubanja abaganda baffe mweyongera okubanga muteekayo eddoboozi mweyongera okubanga munnange
muteekawo embeera ki temwerabira protest vote come 2026 kyekintu kyokka kyetunuulidde oba oliawo ekisobola okuba nga kitaasa eggwanga lyaffe n'okuba nga oba oliawo twenunula n'okufuna eddembe lyaffe yoweebange sigala naffe tuvaawo.